Muganda wange moderator oba omutesitesi wa programu eno nsanyuse nnyo okusinkana nate omulundi ogwaleero wamu n'abalabi ba Adroco Media TV nammwe nsanyuse nnyo basinkana olunaku lwaleero nga mukyali balamu omukama mwebale bakuuma era mwebale kuwagira gavumenti eri mu buyinza. Erinnya n'eddoboozi Ssemakula Ali omutuuze w'Eggoma Division era Ssaabakunzi mobilizer wa NRM oba kyewaliyise taxi force naye nga taxi force gambo kya Lunyanyimbe naye nga mu bumpimpi nti Ssaabakunzi wa NRM anonyeza gavumenti ya NRM akalulu mu Mukono municipality erina amagombolola Central Division ne Goma Division. So mu bufu bwe mukatuddeko ewa mukulu Abe director CEO wa Adroco Media naye atubuuzeeko bassebo ne bannyabo mwenna tubeebaza okubeera nga mulaba video zaffe zino ate tumwerabira okusubscribinga Adroco Media sharinga ate commentinga bangi muzze mutuvuma naye bwe tubiraba naffe bwe tubiraba nammwe bwe mubikola ki bwe mubiraba oba bwe mubiraba bwe mutyo naffe bwe tubiraba era nga mu bufu bwe nga tonaba kweyamba ono ka video akatambula ennyo ku social media omukulu yakyamye mu nnimiro y'omukazi ekyamazima naye nga bituufu bituufu omanyi omukazi bagamba nti nno n'omukazi yagenze ku polisi n'aloopa Era omusawo gye guli yaloopi omukulu yakyamye mu mwogo we n'amwonoona omusajja yayonoonye mu nnimiro y'omukazi byebyo ebintu bye genda maaso kubanga akantu nkalaba wano buli obuntu bubiri bayizawo obutulendi agudde ekigu tujja kwogerako ate ebyemivimbo nzomanyi nina ekintu kimu kyesinga okunyumirwa abalabi abalaba content bwe tukola ebirungi tebaagala kubiraba basinga nnyo okulaba ebibi nawe tukwagala nnyo wenna eta atatwagaliza gwalondamu ebibi byokka nti gwe n'otunulira bibi byereere ne mwesoma n'okututeega mututte mukoleko obulabe atubalinze naffe obugatto twabusiba manyi ennaku zino ono omuyimbi ono Mafia Boss kati tetukyagala nnyo okukuba ojja omanyi nawe ku lisiti ogendako naffe tugenda kukola lisiti tugenda kukola lisiti era tugenda direct wa Ssaabakabona Jumba aligaweesa tugenda agenda wa Mama Fiina tugenda wa Jumba aligaweesa gwe wenna agamba muno ogenda tuteega weetegeka okuŋŋanga amayembe gakyaliyo gye gali mpozi erinnya Segawa Abe weewaawo kansala eyeeteeseteese obulungi okubeera nga nkiikirira ebyalo bibiri bw'obadde okimanyi bwe ebyalo byengenda okukiikirira birimu abantu kumpi emitwalo ena ninga agenda ku bwemupi eyo mwenna naddala abanyumiddwa ekitole yaffe eyawedde ey'omulonzi aganyiddwa ki comment situziraba nnyingi nnyo like situziraba amasimu gatukubidde maanyi nnyo twongera bwongezi beebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna abatugoberera ku Adroco Media olwaleero kyetuzze okukubaganyako ebirowoozo iPod kyekiki era iPod eyamba ki ebibiina oba eyambirawa ebibiina era lwaki ebibiina bino byalyetaaze okugenda mu iPod naye nebukya ku makya n'ogunjawo ekibiina kyo olina okuba nga ogenda mu ki mu iPod kyeki iPod kyekibiina oba kyekibiina ekigatta ebibiina byonna ebiri mu ki ebiri mu ggwanga ebyobufuzi ebiri mu ggwanga intercoalition party basebo ne bannyabo tubaniriza nnyo era mu kawunyomero kano ko kazibumu nnyo ka bwongo okusinziira ku iPod abakulu banze batunyonnyola bagezezaako tugamba nti iPod kyekibiina ekigatta ebibiina byonna ebigenda oba ebiri mu ggwanga lino Uganda era iPod kyekibiina ekikkiriziganya awamu n'obukulembeze obuba mu buyinza ekivujjirizi mu bufunze era kyekibiina ekya iPod ekivujjirira ebibiina kyokka nga ebibiina ebyo byonna birina okwegattira wamu ne bikkiriza nti ono kino ekibiina kyawangula okuva mu mukulembeze w'eggwanga. Kiki ekyawaliriza Kyagulanyi okugamba Secretary General we akukunye omuko gw'ebbaluwa nga teyeebuuzizzaako na ku balonzi teyeebuuzizzaako ku bantu kuba balina slogan egamba nti people power our power. Lwaki leero tetumulabyeko ngadda mu bantu ng'abuuza? Kati nno njagala okakasiza olwaleero naawe omulabi wa Adroco Media TV nti Abannayuganda baagudde mufere wa Bobi Wine. Omanyi nga mufere
Bobi Wine tabangako mufere. Kati kadino kankubulire abantu bamuguddemu nti muki mufere. Kyagaana okukola adde eri mu kutu n'akola ki n'akikola olw'okunoonya okufuna yabeere bulungi. Yagamba wantu tajja kugenda funa sente za iPod naye essaawa ya leero ne bw'oba oyagala baluwa kweri kuno ku ssimu ng'asaba bamukole ki bazimuwe. Naye nga twalaba emabega ng'anyigiriza omuntu wa wansi amusolozaamu ki akasente. Kati omuntu yawaayo akasente ke ng'amugambye sinawe ngenda kujja akasente nnyamba ompe sente zigenda okuntambuza. Essaawa leero bw'alaba kagundi baluwe n'agiraba abatamuyisa mufere. Alabika yazibaddiza. Ate wa yazibaddiza wa oli mufere era ye muntu azze okubeera nga anyunyunta omuntu wa wansi agaggawale. Kyogamba Bobi Wine yalaze ensi kati nti ali mu gavumenti. Kagale nnyo. Ako essaawa zino Museveni yawangudde Bobi Wine akalulu 95%. One azaalaga abantu Museveni nakyemalira. Bwe yabadde agenda okutwalayo ebbaluwa yeesaba ssente mu iPod yamaze kutuuza bantu be yasoloozaako ssente. Bano bayita abapawa. Ekyokubiri bwe twogerera essaawa zino bw'otunuulira ebigenda mu maaso mu NUP Bobi Wine alaga abantu nti Uganda temuliimu mirembe. Batukuba batukola ki kati essaawa zino njagala ombuulire laale ye ani agikutteko. Bo bennyini ate basaba vibe kubanga nawulira siba omukulu agamba akalulu katambula bulinaye kakuba kabulamu vibe kati simanyi vibe baali beetaaga